kyali bwoba kyotogidduseemu gwonoomanya nze kasita nkugambye ebyange mbyogera kati ng'omusiza agula esiyani muve mu community WhatsApp abali mu diaspora okukijjuliza kino nja kujja wiiki ejja mbaga ekyokulabirako nga n'obujulizi mbulina engeri gyababajjamu buli kimu ekyo kyo njagadde okiteekaawo bw'oba ng'oli munnayuganda ng'oli mu diaspora muve mu community WhatsApp group abakwagala bajja kunoonya ku ssimu yo nga bakufunye ye security alert esooka security alert eyokubiri ngenda kusaba ba comrade mwenna betukola omulimu gwe gumu ku social media abaana ab'obuwala n'abaana ab'obulenzi ngenda basaba mubeere bakkakkamu ngenda basaba muwulize security alert eno Nyande Soferi ayagala kudifusinga bannankyukakyuka mwenna bali ku social media. Nyandi Soferi ayagala kudifusinga bannankyukakyuka mwenna abali ku social media. Agenda kikola atya. Yatadde abantu be abagenda okubeera ku social media nga bali genuine byagenda okugamba ne byagenda okukolera bigenda kubeera genuine. Agenda kujjira mu nkola bbiri. Esooka ayinza okujjanga mu nnankyukakyuka ng'ali genuine. Bw'anaava mu kyekyo ekyenkyukakyuka ajja kwagala mugende mu kikolwa ekyokufuuka b'emikwano. Naye agenda kikola atya? Agenda kujja ku social media platform yo, mu inbox yo, oba ku Facebook, oba ku TikTok, oba ku Twitter, ajje mu inbox yo atandika okweyogerezaako mwogere ekivaamu nga mufuuka bamukwano. Bwe mmala ofuuka bamukwano ng'atandika n'okusaba ennamba nti kati nkoze ntya munnange okuwaayo akasente ka data. Ng'omugaa akasente ka data tewali buzibu ng'omuwa ennamba yo. Ku nnamba yo ng'asindikako bajja tandika okusindikako emitwalo 10 ng'akikola wiiki esooka akikola wiiki eyokubiri. Ng'addamu ng'akugamba nti mbuba tufudde ng'akikoze emirundi egiwera naye nga mwogerera ali genuine nnyo nga nekyakola kiri genuine nnyo. Bw'anaamala okukola ekintu ekyo agule trust gy'oli ku saidi zombi either omulenzi oba omuwala agule trust gy'oli. Mama agula trust gy'oli then ng'akugamba mune nsobola okugulira lanchi ng'okkiriza nti akugulira lanchi era ssente ng'azisindika ezisuka ku yazisookerako ng'ogati nafunye abagagga naye nga byakola bino bigenda kubeera genuine. Bw'amala okusindikira lanchi na buli kimu ng'okifunye kyaddako ng'akugamba can we meet kubanga olabe muntu ali genuine nga mukkiriziganya nga mumiitinga ng'akutwala ku lanchi oba ku dina nga mulya nga muwanyisiganya ennamba. Bwe muwanyisiganya ennamba jjukira babaza okugulako trust. Ekiddako kye kino nga agenda kwata ennamba bagiteeke mu software gwe ne bagaye Pegasus nga gwe tomanyi then oluvannyuma akugambe nti omanyi nti kati ngeri kituludde okulabagana n'okwogeramu manyi olina ebizibu bingi kankwerezayo akasente kati ng'asindika message ng'ekulaga message ezzeeko akakadde kamu emitwalo 5 kano gaga nti ng'omuga nti sente sizirya tozirabye ng'akusindikira message esindise sente ng'agikusindikira bw'agikusindikira ng'ozira nti sente zasinde nga tokola tezirabika kati ng'akusindikira ekintu ekyefaganyizaako kalinki nga ganyiga linki eno osetinge wano then initiating then omala okola ki accepting kasita omala okukkiriza link eno ogikonamu n'okkiriza byakuga setting automatically aba agenda kuyingira mu social media platforms zonna azikuwambeko azitwale abe nga akolirako byayagala. Naye kasita amala okuyingira mu social media platforms zo already baba gikugyeko nga amaze okufunako information yonna ekiddako nga bakusindikira omuntu agenda okujja akutwale bo gye baagala okutwala bakutereke. So muganda wange yenna omwana ow'obuwala n'omwana w'obulenzi mu social media platform nkubuulira mwegendereze nnyo bwe kiba kisoboka muggale messenger eya TikTok, bwe kiba kisoboka muggale messenger ya Facebook oba message eya Twitter ng'obudde bukyali. Kino bakitaddemu ssente empya n'enkadde. Bwe munaagaana okutegeera mugenda kujja mugenda nti page yange bagitutte eya TikTok
Facebook page yange bagitutte, Twitter account yange bagitutte. Ate kati bichi ate kati wala bakubira basimu kibagenda kikola kubanga Museveni yagambye ayagala okutuuka by June nga zonna account z'abaana b'enkyukakyuka world over ng'amazo zitwala nga n'abaana basinga obunyabana ba ku ground bajja kuba bakutte nga bali mu diaspora omuntu amaze okutegeera n'okumanya location woli kubanga oli agenda kujja nga ali genuine. Oli agenda kujja nga ali genuine nnyo nga tomususpecting nga kuba nti agenda kukola ekintu ekyo bagenda kikola. Kati muganda wange maze okugamba security alert B. Bw'onogaana okukwata ebyange ebisigadde gw'onoomanya era awo security alert ziwedde. Kati emisana nze nenkola video ku saa 7 nemba wa details zonna nemba gamba Nyandwe mukawufu ng'omususa ku bintu ebyaguddewo nga president abuze. Nemba gamba nti adeploy in the time was 3. Nemba buli kimu kyonna ekibaddewo. Nemba gamba ngenda kujja ku sawa sanda kikana mu 5 mbabulire mu details kiche batuuseeko kiche bagenda okukola. Kati njagala otulokkalire nkuwa information mu ntagingire president na buli munankyukakyuka ba foot soldier bali mu police abali maje abali mu SFC mutuule muwulirize. Nsaba nali okumpi okulira na Ssaabasajja Kabaka amungambye eti muzukulu wa Mazige Lumbu yatuuse alina obubaka bwayagala omuwa abuulire bulungi nnyo. Musobola okalikodinga mwenna ne mukamuweereza oba n'akafuna. Kati saagala barwiso ensonga tubudde tulina butono nti nja kuyita Comrade Masembe ekyo kibe kikole ki nakyo kiggwe. Kati emisana gaali mbategeezezzaako nti waliwo kigulupu ekikulembera omukulu gwe bayita Mutasa Kafeero. Kino kigulupu nga kya state abagamba nti bawadde Museveni ennaku 9 tagenda kulayira. Mbagambye ekigulupu si kyankyukakyuka oba state agency bibategese okuteekawo diversion zaabwe abo tetubaliiko bakola byabwe. Ekyo mukitegedde bulungi nnyo saagala nakiddamu abatabaddeeko emisana mugende mula video gyeri mbadde mu ka t-shirt kenkali awo ka sort of walangi ki kembadde mu gyeri emisana gitaddeyo mujja giraba. Kati wetumala okuvaawo awo abasaagala bawa nnyo obudde olw'ensonga naboogeddeko dde emisana njagala kuvaawo awo tugende ku information entuufu eyandeese kuba obudde tulina butono. Kati obudde tulina butono kati muwulirize. Oluvannyuma lwa President wa Robert Kyagulanyi Ssentamu okutoloka mu manyo g'empisi n'ayolekera okugenda okutandika okukola emirimu gye egy'obuntu egimukakatako ng'omukulembeze ayagala obuyinza, kino kireetedde Nyandwe okwetakula mu birevu by'atalina n'okutakula mu kawalaata owatagenda kudda nviiri. Ki kye bagenda okukola, ki kye bapulaninga? Wuliriza bulungi nnyo. Nyandwi Esofeeri musajja munyiivu nnyo era mutwakaavu nnyo wetwogerera essaawa zino. Olw'okuba nti omukulembeze wa Robert Kyagulanyi Ssentamu yamutoloseeko nga tamanyi. Era kino kimuleetedde okunyiiga nga bambega be bamuliddemu olukwe ne batasobola kumanya Robert Kyagulanyi Ssentamu owaakola ki waali. Kiteeberezebwa nti okunyiiga kwa Museveni kuno baasembayo kulaba ku lunaku lwe baagaana Ssaabasajja Kabaka okugenda e Kayunga. Owekitiibwa ennyo Katikkiro yaliko yali ayagala okuwalaza empaka era ne wagwawo akatabamu kakalimu okwekalakaasa abantu bangi balusulamu akaba era ekyali kiviiriddeko Nyandwi Esofeeri okudduka mu ggwanga oluvannyuma bazza muzze ng'embeera emaze okudda mu nteeko. Okuva olwo Museveni yanyiiga n'atwakaala n'okutuuka olwalala kyali mutwakaavu kati y'embeera emuliko oluvannyuma lwa Kyagulanyi Ssentamu okwesolosa n'afuluma eggwanga ero nga teyategedde wa we yayise. Kati mutwakaavu nnyo munyiikaavu. Yanyiiza eki era agenda kukola ki? Nyandwi Esofeeri oluvannyuma lw'okuwulira nti Robert Kyagulanyi Ssentamu yafulumya eggwanga, saagala mugende ku bibooziboozi by'abasajja ba NRM ne ba propagandists ne ba blackmailers kubanga bo bambi gwe mulimu babawa okudiffusinga biki ebiriwo n'okuwola mpaki batamanyi. Nyandwi Esofeeri yawandiise ebbaluwa. Ebbaluwa eno n'agiweereza ab'ebitongole ebyenjawulo naddala abakulu bakulu ebitongole bajje bamunnyonnyole ku nsaasaanya y'ensimbi n'enkola y'ebitongole ebyo
ebegera munda byawe ensimbi empya n'enkadde okulonda Robert Kyagulanyi Ssentamu nga yagala bamukwate. Ebbaluwa ze yawandiise yayise abantu bano wammanga bamunnyonnyole era bamale omuwa accountability yembalira ku nsimbi obuwumbi n'obuwumbi ze yabawa n'ebyuma eby'omulembe okunoonyeza ku Robert Kyagulanyi Ssentamu. Yakoze bw'ati. Yawandiise ebbaluwa n'agiweereza Major General Arthur Mugenyi. Major General Arthur Mugenyi ng'ono yakulya ekitongole ekikettera munda mu ggwanga ekya International Security Organization. Major Arthur Mugenyi yamuwandiikidde ebbaluwa n'amugamba nkwetaaga mumbuulire wano. Bwe yamaze okuwandiikira Major General Arthur Mugenyi n'awandiikira Ambassador Joseph Ochete. Ambassador Joseph Ochete ono ye top spy team leader alidinga spy network zonna ezibegere bweru w'eggwanga. Wewe bamuyita Ambassador Joseph Ochete oba Ochote yono yalidinga team ebegera bweru w'eggwanga yonna ne yamuwandikidde ebbaluwa ng'amwetaaga. Teyavuddeawo n'awandiikira Kano David Opero ng'one Deputy Commander of Division 5 of ICT Regiment team eno ekasaganya ebyokuteeka mu nkola tekinoloji yenna ow'omulembe mu gye lya UPDF era nga yakolagana ebintu bya cyber crime mu UPDF. Ne yamuwandikidde ng'amwetaaga amunnyonnyole ensimbi empya n'enkadde ze baateekamu Kyagulanyi yayiseewa. Okwo n'awandikira ne Major Jack Bakasumba n'amuwandikira naye ng'amwetaaga. Teyakomye okwo n'awandiikira ekitongole ekikwasaganya ebyempuliziganya eby'omutindo gwa internet nga ono ali mu police gwe bayita ASP. Yawandiikidde ne akulira ekitongole ekikwasaganya ebyempuliziganya ebya internet oba kye tuyita ICT Department of Police gwe bayita SSP Felix Baryamusaki n'amuwandiikira saako CP Monanura Dan n'amuwandiikira. N'awandiikira ne Raymond Mugumya saako ne Monica Mugenyi bonna n'abawandiikira. Ono Monica Mugenyi mwanya ali related ku chamali wakati kulonda yatubba akalulu yali related ku ye. Bwe yamaze okuwandikira bonna bwe yamaze bawandiikira n'abategeeza nti ayagala full report ekwatagana ku Robert Kyagulanyi Ssentamu engeri gye yafulumyemu eggwanga nga bonna tebategedde engeri gye yafulumyemu. Era n'abagamba nabawa ssente empya n'enkadde mwalemye okumuntalinga omusajja wadde okumukwata n'afuluma kati njagala okumanya buli kimu. Kati Museveni kino kye yali yakola bw'ati. Museveni yali yasetinga ebitimba bye bibiri mwalina okukwatira Bobi Wine. Ekitimba ekisooka yali yasetinga ekitimba nga kitwala eastern side of the country kubanga akimanyi Robert Kyagulanyi Ssentamu alina emikwano mingi n'abawagizi n'abantu abasobola omukuuma mu kitundu ekya eastern. N'asetinga ekitimba ekirala nga kiri mu Buganda wano we yateeka surveillance mu bitundu ebibiri ng'amontalinga Robert Kyagulanyi Ssentamu. Naye byonna bitimba omusajja yabibuuse n'asobola okutoloka. Kati kiki kye bagenda okukola oluvannyuma lw'okuba nti Robert Kyagulanyi Ssentamu yafulumye nga tebategedde? Wulira bulungi nnyo. Museveni yawadde ebiragiro bino wammanga. Yategeezezza ebitongole byonna nga bimenye n'ababikulira. Muwulire bulungi nnyo kansula president kuno kwali. Yategeezezza ebitongole byonna n'ababikulira nti yeetaaga gye bayita court subpoena. Yeetaaga court subpoena. Court subpoena kye kiwandiiko ekiva mu kooti nga kiragira
mu bonnambiro ebikirimu byonna bye baba wandiiseemu bikolebwe nga tebalina gwe kubibuuzizaako olw'obudde nti baba balina obudde butono. Kati Museveni yalagidde ebitongole bino bigende mu kkooti bifune kye tuyita court subpoena. Court subpoena eno ebanga bbaluwa eragira nti ekintu kino kikolebwe bonnambiro kubanga kiriko ebikyetaagisa okumanyibwa ng'obudde bukyali. Kati Museveni yalagidde ebitongole bino bigende mangu mu kkooti bifune court subpoena. Eno court subpoena egenda kubanga yeyambisibwa mu bitongole ebinoonyereza n'okubega era eno ttiimu egenda kubanga ekkirizibwa okuba nti egenda kukola ebikolwa bino wammanga. Ulya bulungi. Mu court subpoena eno Museveni gye yasabye kkooti egiteekewo. Court subpoena eno egenda kuba ekola ebintu bino wammanga. Court subpoena eno egenda kubanga eragira ba MPs bonna abamu aba National Platform okuwaayo amasimu gaabwe gakeberebwe mu technology okuzuula babadde boogera ne Kyagulanyi babadde boogera kikibazaako era badde boogera ku nsonga ki Kyagulanyi badde boogera naye ng'afulumye ddi buli kimu. So ba MP mwenna abakolagana President Robert Kyagulanyi Ssentamu mbadde mwogera mukimanye nti court subpoena egenda kujja gye muli bagenda bayita bajjeko amasimu gammwe. Court subpoena eno era egenda kubanga eyingira mu kitongole kya poliisi nga waliwo abakugu mu poliisi beeralikirira nti badde bandowooza bakolagana ne Kyagulanyi nabo bano bagenda bajjako amasimu gaabwe nga bakozesa ekiragiro kya kooti amasimu gaabwe bagayingize mu sisitimu bamanye babadde boogera ne Kyagulanyi badde boogera ki ne Kyagulanyi era biki abo nabo mwetegereza muna poliisi abadde bakolagana ne President mukimanye. Court subpoena eno era egenda kulagira abanene mu kitongole kya UPDF abamu amasimu gabo gabagibweko bagatwale gatukolebweko surveillance. Kuno kugenda kubeerako ba Deputy President ba National Platform. Ba Deputy President ba National Platform namwe bagenda kooti egenda balagira ku kiragiro kiri ki poliisi yasabye egenda balagira muwe amasimu gammwe nga bagenda kweyambisa ennamba zammwe baziteeke mu software geetaagisa okumanya conversation zammwe mubaddemu ne President. So ba Deputy President okuli Dr. Rina Zadriga, okuli Madam Jacqueline Mbabazi, okuli Mwami Nambeshe, ye Deputy Vice President Buganda, yali mu nkomyo tasobola kubanga balina conversation ne President. So bona Vice President abaliwo mwegendereze ekintu ekijja. Ku court subpoena eno era egenda kubanga ne General Secretary w'ekibiina National Platform David Louis Bongoya naye agibwako essimu ye okukebera biki byabadde akola ki byanyuma ne President balina conversation yonna. Kuno bagenda gattako leader of opposition Mikulu Joel Ssenyonyi nawe court subpoena eno tegenda kulekawo kuliko ba traditional leaders abakulembeze ab'ennono nabo bagenda bateekawo court subpoena babajjeko amasimu gammwe bamanyi kye bagenda okubala kye bagenda okukozesa saako n'abakulembeze omadiini ag'enjawulo. So omanyi ng'oli mukulembeze wa ddiini ng'obadde oyogera ne President Robert Kyagulanyi Ssentamu traditional leaders, leader of opposition, ACG, deputy president, abakulembeze PDF, ba police officers, ne ba MOP, saako abantu ba wansi ababulijjo abali mu politics abatamenyeddwa wano namwe bagenda kuba batuusaako okuba nti kooti ebala erejja kulagira poliisi okujja obbazindako okubajjako amasimu gammwe bakebere enjogerezeganya gye mbadde mwogerezeganyaamu ne President. Omukitegedde bulungi kibanyonyedde bulungi nnyo olw'ensonga nti Kyagulanyi afuze Museveni n'atuuka omukozesa bino byonna ebintu. Tukyagenda mu maaso. Wabula Museveni bwe yamaze okulagira ekitongole kino kigende mu kooti kifune court subpoena. Ate bo bennyini abasirikale b'ebitongole bino bemmenyi wali amanya gaabwe n'omutegeeza Mr. Nyambi Yosaferi Bahabulwa Sebo. Yes, subpoena tugifunye era tugenda kukola kye tulina okukola. Naye twagala okutegeeza nti tulinamu obuzibuzibu mu kintu ekyo n'ababuuza kiri kitya. Nti ebintu bino byonna tugenda bikola naye twagala okutegeeza nti bwe twali tunaatera okugenda mu kulonda twafunamu n'obuzibuzibu n'omu communication okutrackinga Kyagulanyi n'abantu bayogera nabo information twagifunanga nti lwaki nti bwe twali tugenda mu kulonda bana phones zayingira nyingi nnyo mu ggwanga. So bana phones nzibu nnyo za kutrackinga yensonga lwaki tetwasobola kufuna communication between Kyagulanyi Ssentamu and his colleagues. So bakozesanga nnyo bana phones ne basobola okubanga babuza communication
mu ngeri eyesobola so tuyinza obutasobola kufuna bulungi nnyo information eyo nga bwogiraba before elections kubanga bana phones zayingira nnyo mu ggwanga. Kati bana phones bwe busimu buno bukatooki oba obusimusimu obulala obuli awo bwe butyo obusimu ono bwayogerako wano. Kati wano wali okune kukombe swano gye bujjako katono very soon gye bujjako katono. Teweewuunya ng'ekitongole ekikwasaganya ebyempuliziganya mu ggwanga kikugambye nga bakifulumiza ekiwandiiko oba gavumenti efulumiza ekiwandiiko ne kigamba nti kiyisizza ekiragiro ekiragira mbagirawo nti kiweze okuyingiza obusimu bu bana phones, kiweze okuyingiza kye tuyita radio calls oba walkie-talkie, kiweze okuyingiza bana phones oba satellite phones. Nchiddamu kano mugenda kasalayo ngenda kuza omwezi 15. Teweewuunya gavumenti mu bwangu ddala ng'evudde n'ekugamba nti ewenda kuwera kye tuyita walkie-talkies, the radio calls, egenda kuwera bana phones mu Uganda, egenda kuwera satellite phones mu Uganda. Very soon mugenda kirabako. Very soon mugenda kirabako. Omanyi mbagamba information ya future nejja. Kati mwetegereze nnyo. Bwe bavudde awo ng'amaze okumutegeeza n'ogga nti kino ekiwandiiko kigenda fuluma ne bakola bwe bati. Bakkiriziganyizza bo bonna nti bayina missing link across the country. Museveni abuuza missing link yeeruwa nti already mu ggwanga mulimu abantu abalina satellite phones, abalina walkie-talkies, abalina ne bana phones. Tugenda kukola tutya? Nyandi Osoferi n'abagamba nti mugenda kukola kye tuyita countrywide monitoring and recording survey. Nti yebagaye bakole kye tuyita okwetola eggwanga lyonna nga banoonya kye bayita countrywide verification of walkie-talkie, satellite phones and bana phones. Era nga bamala ozimanya wewe ziri bagenda kunoonya buli azirina bamuggyeko nanga muntu aregisteringa gadget gyalina, bwamala okuregisteringa gadget gyalina then bakozese national identification ye no more notification nti buli luvannyuma lwa myezi 3 tugenda kusindika wano IO o intelligence officer ajenga akebere ku switchboard yo okozesebwa walkie-talkie saako ne satellite phones oyo IO ajengako information okumanya obadde ocommunicatinga n'abantu mu myezi 3 obadde ocommunicatinga n'abaani mu myezi 3. So kati mugenda bana Uganda abalina ebintu bino bagenda batuukako mu bbanga eritali ttono nnyo. Eno ba future information. Alright. Bwe bavudde awo ng'amaze okwogera ensonga ezo bino nonna bivudde mu kukola kwa Kyagulanyi. Bagenda kuba monitoringa switchboards era bakole assessment mu communication mu buli muntu yenna alina satellite phone mbagambe ne walkie-talkies nga bagenda kuba beyambisibwako IO ajja okujjanga luvannyuma lwa mwezi gumu oba ku myezi 2 okukola ki assessment n'okufuna recordings ezo okumanya biki byobadde oyogerera ku masimu ago oba ku simu ezo ez'ekyama otuvuddewo. Bwemala okukkiriziganyiriza ebintu ebyo bagamba Nyandi Osoferi nti ulira bulungi nnyo wano wenjagalira mwenna ba foot soldier bali mu police abali maje n'abantu ba bulijjo president babadde ayogera nabo. Ulira bulungi nnyo kano kakulu nnyo ba foot soldier bali mu police ne maje oba ne mu SFC abadde bakolaga ne president wano wakulu nnyo. Mr. President wano wakulu nnyo mpuliriza eno information ya buwanana. Ebitongole bino bigambye Nyandi Osoferi nti ekituufu kiri nti security switchboards eza communication ekituufu ziyinza okuba nga zirinamu
external users. Ba external users bandibanga ebadde bayamba ku Bobi Wine okubanga afuna communication ekwasaganya ku byempuliziganya n'ebyobukesi byonna ne deployment all over the country. Ng'amanya wanaayita wawe badeployinze oba tadeployinze wawe wali abantu be n'amanya. Kati baagala Museveni nti mu security switchboards zonna eza intelligence ne network mubaddemu mwandibanga muli ba external users. Kati ba external users oli ayinza okubanga akola ku switchboard nga wa police nga foot soldier wa namaje kati nga abadde akolaga ne president nga president abadde president ayinza okubanga alina omuntu wadde akola communicating naye nga bakozeseeyo link ono ali ku switchboard gyalekawo nga kituyita window 3 nga bw'onobeera nti mu ssimu yo waliwo omuntu yahakinga essimu yo nga tomanyi nga golowooza nti ku ssimu oliko bw'omu kumbe essimu kuliko omuntu omulala. Kati nakino Museveni bamugambye nti ku switchboard za security ne intelligence mukiteeka okuba nga mulimu ba external users be tuba tetumanyi abadde bacommunicatinga ne Kyagulanyi omuwa intelligence yonna. Kati wane wali obulye n'okukomba essowaani comrade yenna foot soldier ng'oli mu poliisi ne majje ng'obadde okola mu communication ku switchboards bw'oba olina wooli nkugambye nkusaba sooka weetegulemu kubanga bagenda kuleeta bakafulu bayinza n'okubanga baatuuse abagenda okuyingira mu system ya switchboard bamanyi linki zino zibadde luddawa batandika okuzzaayo call data ne information okumanya baani abaali wano olunaku gundi ani yakola bwati lwaki eno link erimisinga lwaki mwalimu omuntu gwe tutategeera. Kati mwenna abadde bali ku switchboard zeezo mu biseera ebyo nabyo nemyezi ebyo president wabeeredde waawo n'ebbanga lyonna muyinza okukagwamu nga temutegedde. Kati ngenda basaba mwenna ba foot soldier bali mu poliisi ne majje bwe kiba kisoboka at least musooke munyuke musooke muyitemu otherwise bayinza obbalya kino kibagane president bakwali kano kabeere nga ensi kamanyi buli omu abe nga amanyi. Mwenna ba foot soldier bali majire mu police nga bali mu communication and intelligence mubeere nga mukimanyi nti bagenda kukola ki bagenda bayisaamu eggaali nezo bali tobuzibu ne bakwata. So ensonga ngiremeddeko nnyo obwongo butono video yinza butagisobola oyinza ogisanga nga ngimaliriza ku mitimbagano egy'enjawulo obanga oli bwobwongo butono. Bino byenjogera eno information enyamunda nnyo oyinza obutagisobola. Kati mwenna mbategeezaako ba foot soldier abali mu police ne mu magye nga mbadde muyambako president please either muyiteemu kubanga ba expert baleeta bayinza okukola ki bayinza okuzula linki ezo ne zireeta obuzibu. Kati bwe bamaze obalabula ku kintu ekyo please mukole ekyetaagisa oba bagenda kukola ba specialist okuba nti bakola ekintu ekyo. Manyi kuno Museveni kwali Salimu Sale kwali Muhoozi kwali buli omu kwali kati bali mukuba mu baga nti embweru. Yes nze nabagamba ndi mbwa ya mugagga mboggolo mutaasa tugenze mu maaso. Kati wuliriza na wano waliwo okomba n'okulya essowaani mu biseera Nyombi Tembo we yagirako internet bannayuganda bafiirizibwa ensimbi nnyingi nnyo era ne mulowooza n'ebitongole ebigaba bitunda internet byali bifiiriddwa. No, bwe baggyako internet ennaku ze zaamala nga teriiko ebitongole omuli MTN, Airtel n'ebitongole bina byonna ebibadde bwa internet bonna oluvannyuma ebya telecommunication Nyandi Yosoferi yabisasula billions of money nga tebayagala ebitongole bibawaabire mu losses. Nkiddamu during the closure of internet in Uganda, secretly the state paid all the telecommunication companies billions of money without the notice of all Ugandans. But unfortunately, at the end of the day, when the internet was back, the telecommunication company just awarded the subscriber just few gigabytes to make them comfortable. But unfortunately for them, they received billions of money due to the fact that they connived with the government to close the internet without informing their customers. So MTN, Airtel, simanya ani mu 7 yazisasula billions of money
during the period of time, during the period of growth of the internet. So bakanagana mutegere nti ebitongole bino byabaliamu olukwe nga temutegedde babisasula obuwumbi n'obuwumbi bw'ensimbi nga temutegedde. Katugende mu maaso. Bamala okusasula ebitongole by'ensimbi empya n'enkadde. Kati Museveni bamuwadde amagezi gano wammanga. Gagenda ku affectinga naye gagenda kuteekako effect na buli muntu yenna gy'ali. Gano ge magezi ge bawadde Nyando Yoseferi. Nyando Yoseferi bamwadvisinze nti asobole okumakinga sure oba okufuba okulaba nti amayengo ga interneti gakontrolingibwa nga gafuule gabbeeyi nnyo mu ggwanga. Bamugambye okendeeza ku pressure eriwo ey'abaana kubafulumizaako ebigambo ku interneti naddala abaana b'enkyukakyuka ne bannayuganda engeri gye bakonsumingamu information y'enkyukakyuka ku ground kyabulabe nnyo. Kye tulina okukola kwe kumakinga sure interneti tugirinyisa ebbeeyi oba ogirimitinga mu ngeri eno gye bagenda ogikola. Luli wattu obadde ogula gigabyte y'emu n'ogikozesa ennaku 2 oba lumu ng'ogikozesezza ennyo. Kati Nyando bamwadvisinze nti internet agifuula ya bbeeyi. Nyando agenda kukolagana ebitongole eby'amasimu internet bagifuule nti yabuwanana etya nti ojja kukwata ssente ogule gigabyte emu. Gigabyte eno eyinza okuggwako mu ddakiika 3 oba mu ddakiika 6 nga tokyasobola kukozesa gigabyte kumala ssaawa. Kikusobozesa okugenda okugula internet endala mu budde obwo, ekitegeeza nti internet eyinza okumalako sente dda mukulya kintu kyonna. Kino mugenda kirabako. Buli kye mbagamba wano mujja kirabako era muzza video zino. Mu Uganda internet egenda fuuka ka internet. Eno information bali mu kuba meza kati. Internet egenda kufuuka more expensive in Uganda and more controlled by the state. Kubanga bagala kavinga speed abaana kuba consumirako information wadde bagezza okuteekawo diversion eza buli kimu naye engeri abaana gye bakonsuminga ne gyeserekamu information etiisiza Nyando. Kati nkugamba ogenda gula GBM mu ddakiika 3 tejja kuga nti okosezako 70%, mu ddakiika 3 tegambe nti munnange GB yo eweddeko. Naye nga kyonna Museveni bamugambye mwadvisinze abagenda kikola era kiri mu nteekateeka bagenda kikola. Ekirala Museveni era bamwadvisinze okuba nti agenda kuslowinga internet nga bw'obonda wano ku live ng'ebigambo byenjogera ku ssimu yo biskipinga mu seconds 5 ku seconds 10 nga kino kigenda kuva ku internet ogislowinga mu ggwanga. Nga bono ba ku TikTok nekulaga nti efunye mu buzibu waliwo omuntu we TikTok yetoloza obuntu. Ekyo tekigenda kuva nti ku ssimu yo bagenda kikola nga kiri mu system okuslowinga internet nga bayambisa system yo okuslowinga internet era nakyo bagenda kikozesa nga system eyokukola ki eyokukendeeza ku speed abantu kubafunirako information. So ekyo mukitegeremu nabali ku social media kigenda kutuukawo. Ekyo bwe kiggwa Museveni bamwadvisinze okendeeza ku mayengo aga information eva ku international mainstream medias gamba nga CNN, Al Jazeera, vizo neziri international zifulumya amawulire nga bwebange badde broadcasting mu gifuna mu Uganda ku social media platforms oba ne ku TV nazo zigenda kubanga zisiro nga tomusobola kufuna information nga mwandi badde mu gifuna. 1 Museveni akimanye kiddako ng'otalwa Israeli ne America ne Iran luwedde zonna ensonga zigenda kudda ku Africa kuba balina bagala okukolaawo. So obutakonsuming information bagala kuteekawo ekigerenge gye bagenda okukontrolinga mu information eve Bulaaya okubanga bagikontrolinga era nga bino byonna mwali mbirabyeko kyonna bagenda kikola ekyo bagenda kikola nakyo. Bwe bamala okukola ekyo nga bwe kibagambye kuba nakyo bagala kikola okugezako okuteeka social media wansi naye bakola ebintu bino. Kuliko ne babologa ba NRM bagenda kubeera affected, kuliko ba YouTube ba NRM bagenda kubeera affected.
kuliko ba TikTok ba ina bagenda kubeera affected mwe wandikola ekintu okulumya obunozi kamu yame mwe abekiza kuba tekigenda kuba kiri selective kino namba nopo abantu kigenda kubeera selective wali mu security alert jemba wadde ebiri eri mu WhatsApp group ne ku social media platforms za mugenda kufuna abantu bali genuine babateeke mu sente naye nga abantu abalina ekigendo at the end okuttisa oba okutola social media platform yo bagitwale kubanga in some of the tactics zataddewo kati kino kigenda ku affecting n'aba NRM bennyini naye olwokuba nti eyayonke nti asigala ozanga nti nakyo baloza nti kigenda kubanga tekiri selective kigenda kubeera kiri geno kitegeeza bonna bagenda kubanga bakola ki nga kiba affectinga otuvuddewo bamaze okwagulirwa ekyo bagenda tekawo limit ku international bagenda tekawo limit ku internet ne ku content ya consuming okuva ku international level nga bagenda kuba limitinga the mainstream media media zezenene nga bamu limitinga mu Uganda okubanga alyawo ekintu kyanga tekitegereka nakyo kajiveeko bakilimitinge kati wano wali obuzibu Museveni bamulagidde bamuwadde device nti essaawa zino kyekiseera activating sleeper cells bamugambye essaawa zino activating sleeper cells both local and international. Sleeper cells na kibanyonyola kigambo kya luzungu goyinza okiwulira ng'ekikwatagana ku by'obusawo era kiri related to naye beba kesi abekyama aba tebali mu service nga tebakola nga basirika nga bali awo oyinza osanga gayi nga atunda chapati naye nga mbega ngebyokubega yabivamba mugaso okugwisika chapati zo oyinza osanga kyali atunda ebinyeebwa nga mbega naye nga takyabega bamugamba gutunda kitunda binyeebwa oyinza osanga oli avuga boda ngibyo avuga boda byokubega bivamu nga avuga boda oyinza osanga oli alina ka restaurant awo kafumba amagi kafumba emmere ku machano lw'eggulu naye nga mbega naye nga byokubega bali mu jjamu oyinza osanga omuntu mu diaspora ng'asuubula matooke ategeka ebivulu oyinza osanga ategeka small community games biki oyinza omusanga ategeka functions emipiira tournament biki naye nga sleeper cells kati Museveni bamugambye nti activating sleeper cells both local and international kati sleeper cells zino ezabambega ezibadde dormant Museveni bamulagidde zibeere active right now kati zino muloko ne mu diaspora zigenda kubeera bagenda kugula bu small churches mu Uganda small churches bugenda kutandika okuddamu okuactivatingibwa nenga bapastor bonna bambega abalalu bagenda kuddamu okwetoola Uganda lule abalalu badde mu Kampala wakiso mukono pozi n'ejjinja n'embaale kati mugenda kuddamu okulaba abalalu Pro Max countrywide all over mugenda kuddamu okulaba abalalu countrywide over ne mu diaspora muyinza okufuna abeefuula abalalu naye nga balamu bulungi bategeera nkiddamu ne mu diaspora muyinza okufuna bannayuganda beesuula eddalu naye nga bategeera bulungi nnyo eddalu aligwa misana ekiro n'afuuka muntu mulamu nnyo naye ng'ali ku mulimu akola mugenda kulaba restaurant ezigenda okugulibwawo both mu diaspora ne kuwaka zigenda kugulibwawo naye zibadde zikola naye nga zibadde teziri mu banyinzi badde basirika zigenda kubeera activated abatembeeyi muze obutaddamu okulya ku mutembeeyi gwe bakutteko very soon kubanga nabo ba-activating abatembeeyi balimu ebika bingi nnyo mulimu abatunda ebinyeebwa abatunda gundi phone accessories mulimu abatunda ebyokulya mulimu abatunda engoye mulimu bakola ki abo bonna bagenda ku activatingwa n'ababodaboda bagenda ku activating olwaki fiva yakyagulanye ekyo nga kiwedde ekyokuactivatinga sleeper cells kuno kulabula Nyandi Osoferi olumaze okukola ebintu ebyo byonna ayagala legitimacy ayagala kati nti ensi agirage nti yawangula mu kugiraga nti yawangula yakoze omukolo kololo neteri yagwogeddeko era gwakomye kololo kati kiyakoze ne bamugambye nti kati before nga tonnalayira nga tekunnatuuka nti ye twagala tukole yoga ngegenda kubeera regional era ngegenda tambula eggwanga lyonna so universities zino ezisinga obungi mu ggwanga zigenda kuba nga zikola celebration za yoga okuwangula akalulu nenga zonna ziri state funded
era Nyanjo Sofera agenda kubanga yetaba ku functions ezo okulaga ensi yonna nti ali legit bamulonda era agenda kuba yetaba ku functions ezo all over the country nga sente bagenda ziteekamu okulaga nti ye legit elected president of Uganda kyatakolangako ekyo yerabidde nti ensi ekimenta kikolangako ye yerabidde nti ensi ekimenta kikolangako era yerabidde nti ensi emumanyi tebamulondangako kati ebyo byonna bikola ng'akimanyi bulungi nnyo nti tetumanyi kati nze maze okukulabisa bino bigenda kubeera mu university bigenda kubeera mu community halls ku district all over the country n'embisa bagenda kuteeka mu ssente nekyo bagenda kikola kati naye yerabidde nti tumanyi nti ekintu takikolanko okucelebrating over the country kati aloza tetutegeera ekyo nabo biga mukola ki mukitegedde bwe bamaze awo okumutegeeza ekintu ekyo kati owulira wano wulira wano amanya nze nadibanga Promax Outro atudde kafomu eggulama wano mawaggali bwe nakuba 4-4-2 team abaana balumbalumba yera lumbu yayo na struggle lumbu yakuba timu ya president nga bulijjo tulano kafomu eggulama nembalinda biki ebyavaamu oluvannyuma ebyavaamu abiraba kati Museveni bamugambye nti ba agenti baffe bonna abali ku campaign trail ya Kyagulanyi tuddemu tuba activating bano nga balina obutambi bwe bali kodinga bungi nnyo muve ku buno bwazoganya eri abalala abali kodinga obutambi nga babulina so Museveni bamu advise nze oku activating bonna ba agenti be abali mu campaign trail abalina obutambi obwesittaza muyinza okuddamu okola obutambi bw'ekiseegu nga buvudde mu bakomredi bamuyita bakomredi bannammwe nga babutadde very soon kino bagenda kikosa nga diversion at the same time as blackmail mugenda kuba mu butambi obw'ekiseegu bwekinaakuka obubi kubanga babulina mpozi nga tebagenda bujja nga maze obbaswaza essaawa zino kubanga mwebali babulina mulimu n'obulaga nti bali nga bali ku byabo bintu bya biswaza nnyo bye baakola baba activatinze babute nga zoganya oba nga zoganya bwe yakola okuta obutambi buli eriyo n'abalaba bulina babuli codinganga obutambi mugenda bula bakonverisha bagenda bukosa nga diversion naye kati eddagala ndirina eryekyo wano Museveni fe ekintu ekiyinza tujja kumulamu currently kiyinza kubanga oleesa obwerere bwa Janet obwa Natasha obwa Muhoozi nebino ebyaffe bibantu babulijjo tebikyakola mawulire ate kati mumaze obyogera kitegezi tebikolirako ddala mawulire so bakomredi abali ekyo nze ddiru maze ojjabya waba wadde sente mufulumye obutambi ddiru maze ogirinnya munadibanga Promax Outro ku Sunday essaawa zino ddiru maze ogirinyamu owamuleeta bwani mu bute ffe tetwagala kumanya kubanga president yafulumye yagenze kukola kiddako kati ekyo mwe mumanyi ffe tetwagala oba otabwani as long as temuli bwa president Museveni awulire as long as temuli bwa president obusigadde bwonna bute in fact tugenda kuyambako Bush yalinga kubanga president asobola kukola kintu ekyo kati bonna mu bagayi bwo bute as long as tekuli bwaki bwa president ebisige tujja kwasaga nabyo fe tusobola okuva tusobola kifula diversion as long as mulimu wa Janet mulimu wa Natasha mulimu wa Patience mulimu wa Diana mulimu wa baana bonga babikola tujja kuva ku mulamwa naye wano mbolasa wana abaana baffe babano basitwa bagondo foot soldier ayi ago simawulire naawe Nessawa zino singa babatige ebikula mu Kampala oyinza okulira endulu bwevuga kati nakomera batomo bategavako ku mayumu oyinza okulira ekiri mu Kampala gwo kimanyi bulungi nnyo so ago simawulire kubanga nawe bwogenda mu tenti ezimu nga tolina Janet obera ku muzabbibu gwoza tetukimanyi ne mutabani wa zino DDG ayinza okuba ali mu office nga video nga ali ku muzabbibu n'abala ne Salimu Sali mwenna mbera ku muzabbibu kati otubulira go simawulire in fact simawulire kati gwo yagala bira bekosa diversion gwo no manya fe tetwagala kumanya okitegedde bulungi baba mubuta mubute ba comrades mbagambiddewo information egitage mwe mumanyi baba babuta mubute tetwagala kumanya kubanga buli omu kyoyagala okulaga baakira balabadde buli omu asula kikola bisana kiro basula bikone mulogi mu balesa za bikola that is total nonsense tetwagala kumanya so tujja kubeera surprise nnyo
oba kulika ebya Geneti oba kulika ebya Patience oba ebya Dano nebisigadde ago simawulire twagala byo Museveni tulekali enkokoko tukalabe twagala kulaka animal ka Museveni nebisigadde go simawulire naawe ngana saazi waliwo abantu abanga bali ku muzabbibu gonyumya bogera tabutambi okujonga ba president nebisigadde total nonsense kati utuvuddewo kati Mr. President uliriza bulungi nnyo wano Nyandi Yosoferi mubasajja balinga amazo bayita bayagadde okola ekintu kino nekyabalemye Nyandi Yosoferi yayagadde okola ekintu kino nekyabalemye kitya Nyandi Yosoferi yayagadde ekitongole ekikwasaganya software abega amasimu g'abantu ku buli platform yonna kibayita Pegasus omuyambako okuteeka essimu ya Robert Kyagulanyi enamba ya Robert Kyagulanyi Center mu spy software o Pegasus bamanye biki byakola abani bayogera nabo biki byonna kati state buyatuukiridde Pegasus ne bagamba mutulekeemu katono lw'ensonga tukyalina ebizibu bingi nnyo WhatsApp yatuwabira wano twalikinga information y'abantu WhatsApp ne twala mu kooti tulemba nambisango ja kooti Facebook yatulopa tuli mu kulwanagana misango ja Facebook toto namba Pegasus bagikubye fine ya bukadde 15 mubuna owa $1 yonga company ekola software ya abega amasimu g'abantu kati Pegasus ne bagamba very sorry sobola kola ku kintu kya sawa zino mondeke kati Pegasus bagivunana emisango ja kubega bantu abasukka mu 13 world over ba politician bani bagivunana kubanga yingira mu kuspinga ku bantu abo abamba afuna obuvune amu business zaabwe zagwa amu family zaabwe zagwa abamba afa battibwa n'okuttibwa mu nkola y'okuspinga kuki ku bantu abo kati Pegasus bagamba very sorry sirs no I'm not available sobola kola kintu ekyo sijja kibeeramu so mondeke kati ekyo ne kikomaawo wano wendaga mulira bulungi nnyo ebigambo byengenda okwogera mu ddakiika zino eziddako mubiwulirize bulungi nnyo byannaku mubadde tembiwulirangako naye buli omu gumira wooli nsaba okuluma kutuka Ssaabasajja Kabaka Ronald Muwenda Mutebi owookubiri wonna wooli sebo nsaba kuloopera ensonga zino oyinza okuba tozimanyi naye kanze kuloopera olwaleero zezirwa namwe abatuuliriza mbale temuzimanyi naye kanze baloopere muzitegeere ensi yo erimanya kyerimpa Ssaabasajja Kabaka wakola omulimu gw'amaanyi nnyo okwetaba mu lutalo olwaleeta abatamanya ngamba baserwajja okwota abakusinza entannama essaawa zino wabula mu lutalo olwo abasinga obungi tebamanya ndagaano zewakola ne basajja bano era lwaki bakulyamu olukwe wabula mu kulyamu olukwe bo nga bo bwe baatuulanga bo abanyarwanda mu meeting ezaabwe balina amanya ge bakutuuma era nga koodi eyo bo bokka ba National Resistance Army oba aba National Resistance Army be bamanyi koodi eyo okuliko Museveni Salimu Sale Kahindo Otafiire n'abana abatono n'abala abagenzi abasigadde bonna koodi tebagimanyi era tewali muntu amanyi mannya ge bayitanga Ssaabasajja Kabaka mu nsiko neennyini tagamanyi wabula nga ngendo googera nsaba Ssaabasajja Kabaka message ne kutuukako mirembe naye owulize kye bakulowooleza abasajja bano biwayambako okukkiriza Abaganda okuyingira mu lutalo luno
Bobo basayininga death warrant yo, basayininga death warrant yo. Era bagamba nti obakuteeka oba kwagala era tebaagala oveewo, baagala oveewo nga bakuteeka mu kasubi ennabulagala. Omukono gwonna ogukuliko ogukulemesa okwogera eri abantu bo, ogukulemesa okwogera ku nsonga zonna ez'ebyobufuzi, ogukulemesa okwogera ku nsonga zonna ezirumirirwa abantu ba bulijjo, n'okulemesa okwetaya mu Buganda, baaguteeka Mengo nga kulembera Ssalonga Mulengeja Wasanya Kalo Charles Peter Mayiga n'amajja gaakuteekebwako. Era bwe bakwetaaga oli muki, oli mufu. Lwaki bakola ekintu kino? Bakikola nga Museveni bwe yagamba mu 1993 nga maze okugamba nti agenda kuzza Obwakabaka. Mu 1994 n'amala ne yeefuula n'agamba nti omugenzi Milton Obote yakola nsobi okulumba Obuganda oba okulumba olubiri lw'Emmengo. Yali ye alina enkola ey'okukozesa Abaganda bennyini okusanya Obuganda, era kyabadde agezaako okukola mpaka lwe najja n'enkirinnya mu eggere. Navumibwa n'entyoboolebwa naye nze nabagamba ndi muzzukulu wa mulwanyi, ebyo nabigomera. Otwogerera essaawa zino ebigo byeyogera akyabikolera ddala. Abantu abasinga obungi mwajja ne munima empindi ku mabega gye neddira. Ne namaliriza mbawangudde. N'olwaliro njagala bagamba ekigambo kino mukiwulire bulungi kyembadde mmanyi. Ssaabasajja Kabaka, bano abasajja bino bakulowooleza. Era gano ge mannya go gobadde tomanyi. Abasajja bano Ssaabasajja Kabaka kodi name gye bamuyita okuva mu nsiko bamuyita Meja Kamunguro, bamuyita Meja Kamunguro. Ssaabasajja Kabaka kodi name yo Majega Nyande Soferi bakuyita Meja Kamunguro. Meja Kamunguro ye kodi name yo bo gye bakuyita. Bwe baatuulanga mu meeting zaabwe bonga Abanyarwanda baakutuuma erinnya Meja Kamunguro. Era bo bagamba nti Meja Kamunguro ono yali nnyo wa mugaso nnyo mu lutalo lwabwe, era singa teyali ye bande bale tebalina bakola ki watuuka. Naye tebali kukkiriza kufuna ssanyu kyekisooka, tebali kusasula ssente zonna z'olina okufuna, tebali kukkiriza kutwala buli kimu ky'olina okufuna mu ndagaano, ate bagenda kumakinga sure woli tovaawo amaanyi ge baakuteekako n'Obuganda obutasukka ku ggwe, bakwagala oli mufu kubanga webatuusa we baagala. So Ssaabasajja Kabaka erinnya lye bakuyita Meja Kamunguro. Lino erinnya kaabe ng'oggyeko Museveni ssale mu ssale Kayindo tafiire ne Naloyisa ayinza okuba alimanyi. Abasigadde obukadde 49 mubadde temulimanyi. Buuza ba historicals aba NRA bagenda kugamba nti agamanya eyo kodi name gye baamuyitanga. Ne baatulanga mu nsisiri kiringa bonoogamba kati kansooke nkutegeeza. Bwe tugenda mu Masanja mu Lumbe, mwenna mujja abooluganda bakola emikwano n'abamanyikiddwa mujja ku kyalo mu Lumbe olwo. Wabula lw'akaseera akatuuka ng'ab'omunju abazaalibwamu ab'omuntu mbwe balina okuyingira ekisengo ku kyebbika okulonda omusika, singa omusika aba teyawandiika ki ddaame. Kati eyo embeera ebeera mu kisengo omwo ng'abantu beggaliddemu naddala abaana ab'obuwala be bamanya biki bibateesezza, abasigadde temumanyi babanjulira musika oluvannyuma. Kati nabano abasajja baabeeranga ne meetingi zaabwe ez'Abanyarwanda ng'abasigadde Abaganda tebamanyi, ng'abamanyi kye bagenda obateeseza n'obbakola. Kati Ssaabasajja Kabaka bwe baamutuumira erinnya eryo Meja Kamunguro. Ssaabasajja Kabaka amaze okuloopera bino badde tobimanyi, embeera gy'oyitamu yali nteeketeeke okuva mu 1980 mpaka 86. Ntwala omukisa guno okukolimira buli Muganda yenna eyanvuma nga ntandise pulogulamu y'Omulimbulanga Emmengo ng'era wagira NRM. Naddala ng'oli Omuganda mannya sirina buzibu, kubanga amazzi gakulukutira gye gaali gakulukutidde. Buli Munyarwanda yeekweka naddala omutuusi nga yeekwese mu Buganda atuuka ekiseera najja olangiza entuufu
n'atunaabira maaso. Wabula buli Muganda yenna amanyi nti oli muzzukulu wa Nambi nga toli mu kibuuzo, nga toli makoona, nkukolimira abataasobola kumanya bintu bino. Nzovuuka emyaka gyange gino nteekedde otya okumanya ebintu bino nga mwabisirikira obutamanya ndwadde mbi nnyo. Obuganda bwandibadde tebutuuka wano singa ebintu bino gyali basobola obyogera mu budde obwo. Basajja mmwe ne bakazi mmwe mbakolimira. Mukyasinkana gurupu z'amayiga omusajja omunyala mu diaspora ne mukola enkiiko, simanya abeemiruka, abamagombola, abamasaza, Musabasajja Kabaka asiimye ng'asiimye ludda wa. Mwamaze ebbanga ki nga temulaba ku musajja oyo? Kye bayita deception temukimanyi. Ku mulembe gw'Abakatikkiro bonna abaddeko ebintu ebikolebwa Mmengo byali bikolebwayo. Ssaabasajja Kabaka bw'atyo bwe yali ku Bakatikkiro abayitako. Lwaki mwefudde abantu Abaganda batawulira ng'Obuganda busaanawo? Ssaabasajja Kabaka ng'omuntu ayinza okuba alina ekizibu, ayinza okuba alina ebizibu bye ng'omuntu eby'obuntu, wabula tekibajjisako kuba nti Obuganda bugenda. Ne musooka mu ssawa ly'embeera eyo ne mugamba tusooke tunne Obuganda ekizze kijja kitereza oluvannyuma. Wabula mwenna ne bakozesa ensobi ne mutandika n'oggeyo omutanda, kubanga Mayiga omusajja Sserwajja Okoota atalina na kita, atalina na nsibuko ya jjajjaawe, nga famire etandikirako kitaawe. N'atandika okukomasholayinga Obwakabaka yabufuula bwa bizinensi n'abujja ku nnono obuwangwa, nga temusobola kuvaayo kwogera nsonga zino, nga mwenna musirise. Abaana Abaganda bali mu kubonaabona, tekyali asobola boogera, mwenna musirise, wabula muli mu diaspora, abalala bali Kampala. Eyo sigenda kulwawo. Ssaabasajja Kabaka nsabye nkuloopere obaka obufune bulungi nnyo, ye endowooza abasajja gye bakulowoleza bukyanga mubeera mu nsiko n'okutuuka olwaleero. Mukama yeebale kukkingiriza kuwangaaza kutuuka ku mbeera eno nakulaba bintu nga bibiri. Wabula nyongera obbakubiriza nti buli muntu yenna gw'olaba Walampa Robert Kyagulanyi Ssentamu bw'oba osobola omusiŋŋaana waali munyige. Nkiddamu, buli muntu yenna gw'osanga Walampa Robert Kyagulanyi Ssentamu ngu baali mu diaspora baali munyige, nze nkuwadde olukusa. Omusajja oyo Robert Kyagulanyi Ssentamu waavira mu bulamu bw'ensi eno nga tetugyeko Museveni, toyinayo chansi ndala ensi baba gitutte. Toyinayo chansi ndala ensi baba gitutte kubanga ye Munnayuganda aliwo. Abantu ambaali basuubira nti balina okubeera Kyagulanyi kyali. Katonda tagaba byonna, takuwa kusoma n'akuwa ssente, takuwa ssente n'akuwa magezi. Bw'akuwa obuwangazi ate tasobola kukuwa kuwangala na buntu byo byonna, lwakiri akuggyako ekimu. W'osangira Omuganda yenna ng'avuma Kyagulanyi w'oli mutandika okunyiiga, tetulina muntu mulala yenna kino kibagamba. Era n'okufulumako kwatoolosezza abantu emitima, abantu bali bulungi. Wabula eriyo abaazimbye emitima olw'ensonga babadde bakimanyi nti muzzukulu wa Buganda tasooka mwezi gwa kutaano nga si mufu. Kino nkiddamu, Mengo kennyini ekulembera Ssalonga Mulenge gyadde kimanyi nti mu Kyagulanyi bwenkwate bagenda mutta. Bannabyabufuzi abali mu Kampala bali bakimanyi Kyagulanyi bagenda mutta. Bannamawulire abadde bakimanyi, TV zikimanyi, ba YouTube bakimanyi, ne boogenda ku podcast z'abengeri gye badde boogeramu bonna badde bakimanyi omusajja bagenda mutta. Wabula bwe yafulumye bakyusizza olukoba. Mbagambye emisana nti omuntu alina obuvunaanyizibwa okwogera ku kyangu ye mukulembeze wa National Platform oba wagizi ba National Platform, so si gwe wa NRM. Okuva kwa Kyagulanyi mu Uganda ofuluma okugenda okukola emirimu gye, gwe kukunyiriza luddawo wa NRM. Kukunyiriza luddawo wa NRM. Singa temuwali mu bakomrade, singa tebaali bannayuganda, singa Kyagulanyi bamusaanyaawo dda batya. Either okumutta oba okumukubisa ebigambo ebikyamu bye baakubisa omugenzi Idi Amin Dada, bye baakubisa Obote, kuba Museveni gwe musanyu gwasinga okutegeera. Naye mulwanyi okuva 2017, 2018, 2019 n'okutuuka mu kyalwana.
kati ekizibu kye tulina bannayuganda kiri ekizibu eki buli muntu alina diguli esookerwako ey'okuyina masters nga muganda alowooza nti yandibadde abeera mu bigere bya Kyagulanyi naye lw'okuba nti yalemwa ate avunaana Kyagulanyi ne bw'omubuuza osobola okuŋŋanya olukiiko lw'ekika kyammwe n'olukkiriziza tasobola byogera kubanga naye yennyini tatuuzaako ku miitingi ya famire n'agimanaginga bulungi bwe bwongo obwo ebyobufuzi lugoye olugjamu n'omulala n'alwambala so si bwansikirano mu nsi buli mwalina omukisa gwe tojja kaana muntu yenna ng'akusinga eyakusinze aba yakusinze mukazi munno bw'akusinga obulungi tobiyita bizigo musajja munno bw'akusinga ekigere togiyita njovu ompulidde bulungi omusajja munno bw'akusinga esente oga nti yagula ebiteega oba yagula amayembe asente bakola nkole mubitegedde bulungi nnyo olw'okuba nti obudde tulina butono nnyo information jagadde tule emitwe gyammwe era ngenda giwandikako omuto ogamba nti eno special intelligence report kati saagala kumalira budde eno video ebadde so special njala kuyita Comrade Masembe ayongerezeeko awo then tulyoke tugende ku tugende tumanye ki ekigenda okuddako kamala okuyita wano Mukenkufu Masembe wangisebo kale waluganda nawe gye balakosebo ngenda kuwa eddakiika 30 zonna zikozese bulungi nnyo ku information gyoyagala okuyisaawo eddakiika 30 kale tukubirize speed tulabe esebo itwogera kutuusa tuluddewo okuwuliziganya tusembayo okuwuliziganya bwewaliyogera ku mwami Rogers Ddungu esebo madde siriiko nnyo nga wo ebinkwasaganyizza bingi nnyo esebo ate omanyi naffe tugezaako okukola kakuyegeno okulaba nti tusiguukulula omulanga gwa Kagame esebo so sometimes weesanga nga toli ku social media nga tolina byokwasaganyiza bingi naye nsanyusa nnyo okuwuliza olwaleero abannayuganda bali online nsanyusa nnyo okubawuliza esebo mbalamusaako mwenna abali e Uganda Mukama abakuume era abawo omukisa mu bye mukola byonna era n'essala zammwe aziddemu tusobole okulaba nti tununula eggwanga lyaffe webale nnyo okumpa kasimu kano bagamba tusembayo okuwuliza bbanga liyise ndowooza okoze episodes nnyingi nga siriiko ate nga sifuna chance ewuliriza era wensembayo okuwuliriza wali oyogera ku mwami Rogers Ddungu oyo yali successful businessman oyo nengamba yiwe omusajja ono mumanyi Rogers Ddungu omukutteko Rogers Ddungu oyo alina baganda be Saamu Ddungu Robert Ddungu bakwano bange era omusajja oyo nange twashogerako kukaawo ng'agenze e Namibia okusobola okulaba nti business does moving e Namibia bamugye mu mafuta bamugye mu real estate bamututeka ebintu bye omusajja ddala pulaani ya Museveni yakusaanyawo abalina ssente temutuula nze ndowooza musapootinge mukozesa resources zemulina musapootinge cause y'okujjako Museveni ono musapootinge Kyagulanyi mu ngeri yonna esoboka era bw'akuba omulanga n'avaayo n'abasaba okumutwatirako ku nsonga emu nze ndowooza ffenna abannayuganda nawe twakikola mu campaign ze n'alwaninga nazo n'asobola okuba successful okuwinira akalulu ejjazze ebweru nayo mbasaba mumukwatireko so banga baliiseewo naye nsanyuse nnyo nti onkubidde kasimu olwaleero naye ekirala kyansanyusiza nnyo kinabako ku social media kwa katono Richard Lumu etteeka yali withdrawing in parliament I heard about that kyakola bulungi nnyo nti etteeka eryo yalijjayo ndowooza yekuba mu mutima n'alaba nti kino kifrustratinga n'abaana b'e maaso awo nga bagadde okuvuga ku ggwanga bw'abanga asazeewo okushinga agenda entrenching Museveni ku bufuzi bw'eggwanga si kyekintu ekirungi ennyo eno gye tubadde tugezaako naffe okukwataganya musajja ono Piraato Kagame okulaba nti kubanga gwe mulandira ogumu ogw'amaanyi bwe tulina okwakuutinga mulaba nti wabeerawo embeera mu Kampala muhoozi addukira wuwe okufuna guidance olina okusobola okwenyweza bano bantu kyekimu so abalala nga bakutte eno ku kya Museveni afa batugezaako okukwasaganya ku kya Kagame ono gabe nti Kagame amakanda gasimbe mu Uganda ne mu Great Lakes region gata
era nja kuyita katono nnyo ku updates obugenda maaso between Kagame and DRC then nzija ku kya president waffe ono decision gye yakoze y'okufuluma njogere ku katono nnyo in my own opinion endowooza nti ekituufu ekyandibadde kitambula Kagame mabegakaawo twasembayo okwogera nawe ndowooza nga okitegedde nti agenze e Paris okwattending the nuclear summit abannayuganda bulina okukimanya nti omusajja ono taakweyalinga nuclear power okwenhancing electric generation power generation in the country okwakuterera development Kagame nuclear naajagala kusobola kwatakinga Kinshasa kubanga alaba kati egretiye ku interest ze mu Great Lakes region era tulina okubutulaga ebintu ku social media tulina omulumba n'amaanyi ate tumanye embeera za Kagame musajja musunguwavu nnyo musajja mubi nnyo mulaba nti Museveni mubi naye Kagame be bamu batambuliramu bati ngeri temala kulowooza nti banakola kintu kati alaba nti ali defeated on ground kubanga abahutu bangi mu RPF badefectinze batandise okudduka mu lutale Congo mu Eastern DRC alaba is losing ground the war is becoming too expensive for him alaba nti losing ground adduka kufuna nuclear asobola ogikozesanga his last resort okusaanyawo Kinshasa n'okusobola okutiisa ddala abantu so tulina okukola omulimu ogw'amaanyi ennyo okulaba nti n'ensonga ezigenda mu maaso mu Rwanda ne mu DRC tuziyingiramu ne tusobola okulaba nti tusapootinga abo abagezaako okukola ki okuzikkakkanya kubanga Kagame nate kizibu kyaffe atambulira ku resources zaffe abannayuganda bino byemulabijja bino URA gavumenti egenda takisinga abantu bali bweru URA egenda teeka emisolo nga bwobadde ogamba olwali emisolo ku internet era byonna bawideninga tax base okulaba nti bafuna financial resources okusobola okweyongera okutufufuggaza mu nsi yaffe so tubawa ssente ezikola bye batukolako Kagame abadde ne stockpile of minerals information omuntu ali munda atwala kugundi yagimpa recently alina stockpile of stolen minerals from DRC zayagala okuleveraging okufuna nuclear era abadde bragging agamba nti even if we exit Congo we still have 10-15 years of survival leveraging the existing mineral resources nze bwe nali e Rwanda eyo nga nekkuba eryeka Nombe awali military barracks n'ekisaawe tebanalikola nga lyattaka kubanga olumala university nayingira e Rwanda eyo babivuga biyingira okujja Rwanda okujja mu military barracks abeetise betrayal beetise ebintu omukwano gwange omu naŋŋamba ebiseera ebyo ng'akolera Kagame nti ebyo biva DRC Congo beetise minerals omusajja bw'abanga ebiseera ebyo mu 2006-7 yalinga asumba minerals okuva e Congo ng'ate abadde akyakikola kakati olowooza financial strength gyalina teyandigenze kutunuulira nuclear acquiring nuclear is very expensive is highly costly omusajja bagendedde okulamuza nuclear kitegeeza nti ebigendererwa bye binene nnyo bigazi ate ne amasinze obugagga bungi nnyo naye tetweraliikirira tubeere bagumu nti ne Congo nayo eresolvinze okulaba nti ebakwasa n'amaanyi era kati etaddewo investigation into citizenship y'eggwanga bano ababadde bajjanga mu nsi nga bazze bato nga Kagame bwe yajja e Uganda ng'ali 4 years mu 1963 n'abeera e Uganda netumueducatinga eggwanga lya Uganda erimusomesa erimuliisa erimuwa omulimu mu public service natta abannayuganda ate naddayo n'akwata obuyinza e Rwanda bagamba kidifeatinga purpose omuntu okugamba nti asobola okuclaiminga okukwimira bwayimire n'aclaiminga citizenship ya Uganda n'okuba nti munnayuganda bano abanyarwanda babadde afutta e Rwanda kati ng'ono gwe basse recent gwata Willy Ngoma biraga nti yagenda Goma nga muto era ng'anzalo y'e Rwanda naye kugamba ng'akulaga nti ate ye Congo emukwatako nnyo okusinga Rwanda ng'ayinza n'okulwanuka n'ono omwami Willy Manzi Ngalambe Canadian government gwe yadiscoveries nti ono munyarwanda newankubadde yagenda e Canada yesiga kifaananyi nti mu Congo so bangi bavudde e Uganda nga bajja ba refugees ne bava e Uganda bagenda mu America wa Europe nga balina passports ze Uganda esize ekifaananyi nti bannayuganda so ate
ate nga amazima gali nti Banyarwanda. Mukimanyi mwenna nti awo mu 2009 Kagame yagoba Abannayuganda e Rwanda ng'agezaako okwempawalinga abantu be. Abannayuganda bamuyamba okuzimba e Rwanda n'abagoba azimbe eggwanga lye ate n'asigala nga ajja resources zaffe zakozesa okukuza ensi ye kugamba tulina okubirwanyisa n'amaanyi nnyo mu kimu kye tukola. So basically eby'e Rwanda tetuluuzingako lwakuba nasajja babaddeko ennyo olutalo lwa Iran ne Israel lugezaako okubikkiriza ebigenda maaso mu Africa. Kibadde kikulu nnyo nti pulezidenti waffe afulumya eggwanga. Kubanga singa ekintu kyonna kyonna kituuse singa bakutte Bobi Wine ng'akyali Uganda nga entire world efokasinze ku Israel Iran war nga assumptions eziriwo nti Netanyahu bamusse ng'abantu bonna bageza kubuuliriza Netanyahu mulamu bamusse ddala kituufu nga bigenda mu maaso at the global stage. Kyagulanyi yandifunye obuzibu e Uganda ensi n'etemanya ensi n'etetuyamba. Eyo move gye yakoze yabadde ntuufu nnyo era President Kyagulanyi nkwebaza nnyo okukola move eyo kubanga first of all after the elections President yatugamba omulimu gwe yaliko ogw'okubanja as the last phase of the campaigns. Abannayuganda twakola ki? Twatuula ne twesuulirayo gwa Naggamba ne tutakola mulimu gwaffe gwagenda kabanja kubanga groundwork yali ekolebwa ng'abantu mu magye bangi abali ku saidi yaffe mu prisons bangi abali ku saidi yaffe nga bali ready okuvaayo okujja okuyimirira naffe okutwala obuyinza bwaffe naye normal senses tosobola kuexpectinga nti President Kyagulanyi yajja kusobola okulwana obwomu nga mwe mutudde akiwa time emyezi ebiri ng'ali mu ggwanga at least a step in the side tukimanya ali mu ggwanga ng'alinda spark emu muveeyo mujje mumwegatteko ku streets. Ezo magnitudes of people ezaavangayo ku campaign za Kyagulanyi ziri just enough okukyusa gavumenti. Kyova mulaba nti nno omusajja olumala okukwata obufuzi abubbye agobye abantu mu kibuga abakola bizinensi atandise okukiriyaga ekibuga abantu bafume badde mu byalo badde mu bifo eby'ebbali bakolere eyo kubanga atya abadde amanyi nti anything could spark a riot in the city. Enamba esobola okugjako Museveni mu kibuga nga twasituse emitwalo 5 gyokka egy'abantu bano abantu abagenda kabakazirwani bali enough even to change things in Kampala awo n'abalala babadde mu bifo eby'enjawulo on the suburbs of the city. So tetunenya president nti akoze move efulumye atunenya nti mulina okumanya nti omuzungu agamba nti never put all your strategic eggs in one basket. Kwaliva gamba nti strategy ya Kyagulanyi ebadde ku kintu kimu Bannayuganda kusituka kati ebyo ebadde option maybe emu nti olwabaganya okusituka ddala nga yalina essuubi nti bajja kusituka yalina essuubi nti tujja kusituka nabaga nti abasajja bano ababiri Kagame ne Museveni bafuga bannansi baabwe nga babafugira mu kutya bataddemu emmundu abantu batya emmundu ate nga tebamanyi nti nno omusajja yagamba nti ensi egula mirambo awatali kuyiwa musaayi era wajja kubaawo abafa kyonna kyonna nga bwe kiri tetuyinza gamba nti tutuule back tugambe nti okay fine eno existential threat gye batutaddeko okusaanyaawo buli kimu nga bwe tuze tubyogerako tutuule back tusirike tugambe wandise obadde era ky'omubuuza genda mu maaso sekuwulira. Yes, so an existential threat gyataddeko tetuyinza gamba nti nno tuleba kugambe omusajja katumuleke akole kyayagadde okukola ekyo kiri so wrong. So president waffe okufuluma n'avaayo mu message ye yabadde clear nnyo eyo nga kikulaga nti second phase of fighting bw'aba agenda ku engaginga a foreign force okulaba nti maybe esituka ne-engaginga nga the local force has failed to stand to rise up and come and claim their victory. Well, it was clear. Nga bamulaba bakutte abasirikale abaali bamukuuma n'aba IT aba technology ab'omu electoral commission tebali safe. Kino mukifune kunze kubanga I was dealing with them. Nali nyina conduct ebasomesa. Nabo bali ku threat y'amaanyi nnyo. Era temujja kwewuunya nga maaso awo baba bafudde ku ba IT abo mu electoral commission. Bogo basse. Kubanga beebuuza
failing of manipulating the systems or in the favor of Museveni kubanga kyali clear nti byabakama byali asoma byonna byali doctored nga biri baseless wiiki emu wiiki bbiri wiiki ssatu bafairinze okussa results okuzipublishinga ekyo kikulaga ki nti waaliwo okulemererwa by the IT team okukola mandate yaayo balina okubajjawo balina okujjawo aba technology basobole okulaba nti bajustifying obubbi bwabwe so the fact that locals twagaana twafailing okurising up let's not blame our president to engage a second strategy. I think fighting from engaging a foreign force is a highly strategic move that normally happens at the advanced stages of any revolution. Kubanga there is nowhere still Kyagulanyi's lawyer or anybody else against maybe in Europe or the USA or whichever country now lobbying and signing on behalf of Kyagulanyi. It takes Kyagulanyi to have done that already. But because some of the things were not done, but abazungu bola abakolera ku ndagaano ezisigned tugenda contract still for the next 30-40 years and go pushing our interests in the country. Yes, put your signature onto this agreement. Naye ffe nga bannansi ab'omu Uganda tukkiriza kyonna kyagenda okukola kyagenda okusalawo nga pulezidenti waffe obulonde tusingako omugwira okukwata ebyobugagga byaffe eby'eggwanga ate ye n'abigaba ate nga neeneeka watunyiga watufuga obubi atleast munnansi waffe ajja kukola nga bwolaba sekedi wakola ewaabwe sekedi ewaabwe abantu bamwenyumirizaamu nnyo era kijja kugenda in the history of Democratic Republic of Congo as the best president ever in Congo kubanga alaze abantu nti alwanirira bo nsi yaabwe alina omutima gw'eggwanga lye Museveni ajjawo n'atugamba every now and then ajjawo n'atugamba mbu nno alwanyisa sectarian nature naye he is one of the rulers. I don't regard Kagame and Museveni as leaders, they bayita ba rulers. So nababuulira luli character y'abasajja bano eri shaped by their upbringing. Emwawunya kulaba abaana b'ebijambiya abaatemye omusuubuzi nabo abaana b'Abanyarwanda ate baakulira mu refugee camp. Beebano abakulembeze be tulina Kagame ne Museveni mu 1963 abaali mu refugee camp e Uganda ate kakati bali mu bukulembeze e Uganda tetusuubira n'aba n'emirembe mu ngeri yonna tekisoboka tebalina that sense of nobility nobility or maybe empathy okutoyeza obulamu bw'abantu batandika okutta baagala kutta in masses and bury them in mass graves. That is what they do. So these two warmongers tulina okulaba tukola tuna ekisoboka okulaba nti titubajjawo ajjawo nakugamba nti nno Nyerere yeeyogereza mu Nyerere kubanga yali apushinga interests z'abanyamulenge mu one of the African conventions. Museveni wamwenyumirizaamu awo kubanga yali atambulira ku bigendererwa ne political views za President Museveni nti omugwira asobola okujja n'asappocatinga bannansi n'apushinga agenda yaabwe. Museveni atusuubira ffe nga bannansi okukkiriza narrative eyo gy'ataddewo ate nga agitaddewo ate nga ffe batugobye mu buli kimu ekikolagana ku nsi yaffe abisiza bw'ati mutabani we najja addukire wa Kagame every now and then nga all problems zafeesinga tukkiriza tutya nti maaso awo right zigenda kudda ku Uganda munnansi nga tulaba nti omugwira mu Uganda alina first priority ng'ogyeko Abanyarwanda bali mu law enforcement ne mu buli kimu Abachina Abayindi bonna abagwira balina first priority lyakadde nali ku Lake Victoria okwo soba omuyindi omuchina najja ku lyato ng'alina emmundu aweese AK-47 nembuuza weeryato nti owaayi ate omuchina aweese emmundu naga munnanga nkyali bwe tugendeyo mawanga bakubirayo amasasi ne batunyika kubanga tukwata empuuta tetukirizibwa kukwata mpuuta ensi omusajja n'agikwasa abagwira nga n'omunnansi takyasobola kubaako kyakulira ku resources ez'ensi ye kakyanaddukirawa anaagenda ebyo n'abikola mu nsi endala etali Uganda. So Abanyarwanda tulina sometimes okukula mukiminitiza ku bitwogera otulaba president afulumyemu twali twagala afiire mu Uganda niwatunuulira eno embodooli eya Simon Muyanga Lutaaya oba muki kubanga Muyanga
siriwulira nko mu Baganda simanyi kuba muki yinza kumanya naye Muyanga Lutaya is one of the most no class people of our generation when nakalaba onokalaba okufuna omulimu mwami Muyanga Lutaya. You're not too old to acquire a skill that will help you get a job. Don't just before TV and the entire world and display your highest level of stupidity. Be simply because you feel you're unemployable. That's a mindset thing. If you feel you're unemployable, then keep it for the outside closer. Olowooza byabwerere kujja kuba byabwerere nga bw'otrashing abantu abagezaako okulwanirira eggwanga lyo. Muyanga Lutaya, you will never be one of Museveni's cocoon. Uganda. Ne baana bakuwaddeyo ebiriyo 1,234 zijja kutuuka ziggweewo abaana bo bajja kwetaaga ensi eri beta erimu emirembe. Naye n'olaba emboodoli baya emboodoli si kivumo ky'amaanyi emboodoli kitegeeza omulambo gw'endiga naye nagwera embwa tegulya bwendowooza nagwera embwa tegulya. So Muyanga Lutaya weetereeze ne banno bonna balina endowooza ng'eyiyo. Pulezidenti waffe yakoze kituufu okusobola okustepping aside okulaba nti tufaliringa we abantu abategeera Museveni twakitegeera dda nti Museveni based on his political background and upbringing he will not look at any peaceful option. Ajja kwesiba ekikookolo ababuzeebuza aswitcoating democracy naye ng'atatta busi bantu era kulembeze waffe tuli basanyufu nnyo nti wamuvinze tuwakoze kituufu nnyo okulaba nti ova Uganda okulaba nti obulamu bwo buli safe kubanga Museveni by the way abatakimanyi kino Museveni kino okimanya olinagako ne mwami kiba ejjinja Museveni oyo gwolaba in his youth days kiba ejjinja akijja ku President Obote kubanga yangamba yatambulanga nnyo n'Obote era yali speech writer wa President Obote. Museveni was an assassin, one of the youth assassins under Nyerere. Kyokka Nyerere yamukwatako nnyo amwenyumirizamu alina data deals ze yakola ng'ali under Nyerere. Naye abaana bakozesa wano okugenda okutulugunya abantu okukwata abazadde b'abaana natta abaana n'abuzawo abaana. Museveni egyo emirimu yagikolanga e Tanzania. Yamala okuva mu refugee camp wano ng'asomyeko n'agenda e Tanzania eyo n'atandika establishing relationships bwe yava okulaba nti ajja building a force n'afuna support y'abo Abatanzania ne basobola okumulwanirako. So Museveni byomulaba speaking well of Nyerere Nyerere it is because Nyerere yali apushinga agenda y'abanyamulenge. It is because Museveni yali akoleddeko Nyerere ng'omuvubuka ng'apushinga agenda ye ey'okutulugunya abantu mu Tanzania okubatta silent. So naye nga otherwise that's the only thing they share in common with Nyerere. Naye bisigadde Museveni apushinga sectarianism era ne Kagame kyapushinga. Bw'oba teweetegereza nnyo Kagame ngeri gy'ayisaamu Abahutu mu Rwanda. First of all, Abahutu e Rwanda abadinaayinze a chance to be able to negotiate, to sit down and negotiate with him. Abasuffocatinze, abasse, abaimprisoninze, n'abayingidde amagye atuuse n'atuuka under RPF, a small faction within RPF, ekuba Abahutu ne bakubira mu bifo bye babedeployinzeemu ne yebattira eyo to reduce the numbers. Bino by'ebintu bye bimu Museveni strategy gy'akoze mu magye ga Uganda. Mwena mukimanyi nti Major Patrick Opio awanye oyo muganda w'ono NRM Secretary General Richard Tadongo. Naye Richard Tadongo n'akakimanya nti muganda we bamuttira ku mpale bamutta busi yali plan yakutta muganda we naye n'asigala ng'apushinga Museveni interests. Omuntu omuyivu ategeera kyogamba talina intelligence omutegeeza nti no muganda we Patrick Opio bamwambushinga. Nze information nagifuna we bankwatirawo ne ngenda enguya information najja ku basirikale awo bambuulira ebisinga. Kubanga some of them had been deployed with Patrick Opio. Bamuyanyumiza akalunga nti President Patrick Opio batwambushinga naye Patrick Opio ne bamuttirayo ate nga bantu baffe benyiri bamusse. So basically bino bintu tuzo tubiraba naye abantu basirika. Richard Tadongo ali awo apushinga agenda za Museveni naye nga ne muganda we ali eri Museveni yennyini yatta muganda we. Ebyo Kagame byakola bali ono omwami naye ono Paul Lokech, the Lion of Mogadishu. Ani atakimanyi Museveni yatta omusajja we.
buli arising becoming a threat n'amujja okubanga ali threat to their goals. So abannayuganda mulina okukimanya nti these existential threats that we're facing from both Museveni and Kagame, they apply to all of us who are outside of their ethnicity. Nayabanga toli one of them, manyanti, your conclusion is going to be death. So basically, mulina okumanya nti no tulina okukola kino ekisoboka okulaba nti tutereeza ensi yaffe ffenna wamu. Nga kiruddewo nnyo nga nkoncluding nga njagala mbagambe kino ekimu omwami kiva ejjinja kye yaŋŋambako. Abakulu abangi abali mu CA Constitutional Assembly benna meetinga mulimu ne John Katende, omwami oyo owa Ebonies. John Katende ebiseera ebyo yali Attorney General wa Buganda. Era nanyo nafuna omukisa mu 2021 okutulako ne John Katende oyo ne lawyer we omba mwita Mugumya abamumanyi law firm endoza mujja kwatestinga nti binjogako bituufu baali banyambako ku bintu ebimu ebya famire. Era nengone John Katende oyo mu motoka ye Pajero eryalinga Pajero netutambula tugende Busega netuva tuula nanyumiza ebintu bingi nnyo nemubuuza ebintu bingi nnyo. I took advantage of that moment nemubuuza ebintu bingi nnyo naye nja kujjambawo perspective ye ku kintu kino kubanga awo Museveni wajja obukyayi okutandika okuteekako this existential threat because tetusharinga ideology naye ideology yaffe tiyakukkiriza Banyarwanda into our constitution. Ideology yakwateka mu constitution nakuba empowaringa kubanga ffe tuli basiravuzi b'Abanyarwanda abo baleese mu Uganda. So tibajinja kubimu yangaba open n'agamba nti nkubulire wendi wano omukazi sitasobola kulwana nga onus zonyiwe abavubuka abasobola okulwana bina musomesa abaana bammwe n'abaana b'abaana bammwe nebasobola okulaba nti ensi yaffe bagitereeza. Kale ffe nalinyina kukola decision either okufiira kubuwanganguse oba okulaba nti nkolagana n'omusajja. Naye ffenna abazze okukolagana n'omusajja bapikinzeeyo abaali mu previous governments wabalaba nti tulina sanity okustedia growth azze abampolampola. Ng'oyinza okwebuuza kibajinjanga bwe yafiira covid weyafiira emulago covid mukimanyi nti nno bamudinayinga ne services eziri special ku capacity egi aliko yakoledde Museveni emulago n'atuuka n'okufa nga services bazimudinayize tali priority list. Kale Museveni abakolera Museveni mukimanye nti mujja kuendinga up nga namwe mugenze mu ngeri eryawo naye twegatte wamu twejjemu these small tribal differences. Tibajinja yaŋŋamba nti Abannayuganda first of all balina okumanya nti ekizibu kyabalina kiri beyond their tribal differences and they should do away with that. Ye yakiraba during the Constitutional Assembly. Yakyoba olaba nti kyavaayo nnyo Museveni n'anyiiga nnyo n'asobola okulaba balaba neekwatako okusobola okulaba nti nfufugadde abalala kushinga agenda yaabwe. Era ebiseera ebyo nga bakamalaawo John Katende bwe yagambira bwebanga omulimu ogwa Attorney General yakugaana Museveni yali amuwa omulimu ogwo timiri ekingamba yagamba nti no I refuse the offer of being the Attorney General. Waliwo ensonga ezimu ezamulisa okugamba nti yagaana offer eyo n'agamba nti kubanga ekyandigenze bubi nnyo mu history ya Uganda ne Buganda naye nja kujjambawo ku details ezigwanya dakiika 3 zokka. So we're not getting beyond our tribal differences. Netumanya nti tulina a common objective ey'okujjako Museveni. Ekizibu kyaffe ffenna ng'Abannayuganda oba oli Muganda oba oli Mukyoli oba oli muki tulina ffenna okuyimirira wamu twegatte ku muntu Mukama gwatuwadde mu kaseera kano okulaba nti naatereeza ensi yaffe. Ojja kuba gy'otudde ogamba nti I can't support Muganda. At the end of the day, the boy is going to come and be president, not for long. Maybe 5 years he will move. Katrina Madame Zedriga, the Chemumanyiko, she's a no-nonsense woman. She's a no-nonsense woman. Mukyala is transparent and highly focused ku kyakola. Those are the people who have a character like the former Idi Amin. Sitakupresinga Idi Amin, naye Idi Amin yalina okwagala kw'ensi ye. Unlike Museveni, alabye abaana abato Abannayuganda
resources okujjako Museveni tukitegedde nti akalulu tekagenda kumujjako abalina temusobola okukola with everything possible to leverage your connections tukikole tulabe nti Museveni ono avaako so kintu kikulu nnyo nti mu ngeri emu handling existential threat gye tulina facing under Museveni Tutsi dynasty tulina okukkiriza ffenna gye tuva obuva bwaffe n'obuddo nze nakulanga bajjajja bange baŋŋamba nti Buganda yakolagananga nnyo ne Bunyoro naye mu biseera bya Museveni ataddewo obukyayi between Baganda n'Abanyoro Abanyoro beerabidde nti kabaka waabwe bwe yakolanga emikolo mukwano gwe yasookanga ku mwanjo newankubadde baalwanagananga yalinga kabaka wa Buganda ne kabaka wa Buganda yakolanga emikolo mukwano gwe yasookeranga ddala ku mwanjo yalinga kabaka w'e Bunyoro kyekimu kyekyalo okubasoga kyekimu kyekyalo okubanyankole Museveni beyajjawo abanyankole kabaka w'abanyankole obuzibu bwe twalina bwalinga bumu bano baakubagananga ng'abooluganda naye nga eminyago gyalinga gy'abakazi ekyo gyange enyumiza ngamba nti entonotono zaalingawo naye ng'eminyago bwetukongalinga wano eminyago bakazi nabo bajjira okuba Buganda eminyago gyalinga bakazi tebwaba dialects ne similarities ez'amaanyi nnyo ku bantu Abanyoro Abatooro Abanyankole Abaganda Abasoga tukwataganya bingi nnyo ebitugatta bingi nnyo naye Museveni yazze n'atwawula so tulina okukola ekyamaanyi nti mu kaseera kano nga tuzadde abaana tulina okuappreciatinga gye tuva ne culture zaffe era tutandika okusomesa okuzaagala n'okusomesa abaana baffe be tuzadde twagala okujja kusibukula kino Museveni kyataddemu ekyokutwawula tutandika okusomesa abaana baffe culture zaffe ne gye tuva n'ennono zaffe tulabye nti abakulembeze baffe ab'ennono tebadizayinize programs zipromotinga nazikuuma our cultural heritage n'olya Buganda for example naye wali Mayiga kyakoze design gy'alina eprotectinga era ekuuma ennono ya Buganda ebintu byateekawo byokka betulaba betuwulira ennyo okusinga nkuuka abaana mwe basikumya siriimu abangi bafa Comrade Masembe Mayiga tomumalirako budde kubanga Mayiga talina buwangwa nano mu Uganda kuba talina jjajjaawe is a commercial leader kyobola commercializing Buganda kati gwe mubuuze yali agenzeeko ku kiggwa kyewabwe ekyomutima yali atuuseeyo kati omuntu eyita Katikkiro ng'ofuuse dikiteto limeddemu ne mukama omuteeka mu buwombo n'omugambo ye yajja ne mission ya commercializing Buganda era agimaliriza tagendako ku kiggwa kyewabwe kyagamba nti wa mutima tayogera bajjajjaabe ayogera boogere wabula tamanyina gye babaziika gye baawummulira kubanga akimanyi kitawe yenyini family kwetandika tumalirako budde fundikira muganda wa amawanga amalala ageetolodde agalina cultural heritage tubasaba nti mwogere ne cultural leaders bammwe basobole okuteeka mu projects eziprotectinga era ezisupportinga cultural norms ezo ez'Abagisu ez'Abasoga ez'Abateeso ez'Abalango zibeere nga ziri protected from Museveni extinction kubanga Museveni's goal teri ku Buganda yokka Museveni's goal ey'oku-extinctinga tribes zaffe zino ekatinga across the entire Uganda so mulina okukimanya kino okwejjamu kino ekintu ky'okutwawulayawula kirina kutandikira gye tuva mu mirandira kubanga ekyo gye tuva mu mirandira tajja kusobola kuaprutinga ekyo tubisomesa abaana baffe era tulina okuba nga tubisomesa abaana ate abaana tubasomese tulwane newankubadde economic situation mbi nnyo tusomese abaana abasomye tebabanga abaana abatasomye kati tunula wano nga webadde enominating aba leaders mubaddemu abaana abalungi abavaayo ng'omulaba alina omutima gw'ensi ye tajja kugulibwa ssente naye nga talina buyigirize akasenyengendo ne kamusuula ebbali omuntu w'ekicukuli najja n'ayingirawo n'akwata ekifo ekyo najja ne bamugula kubanga yazze n'ebigondero ya ssente so tusomese abaana baffe era bategeere background zaabwe ne gye bava bazaagale ate bannange kino kikulu nnyo newankubadde tulina financial challenges nga tetunaakwagala kugamba genda kulaba Dubai genda kulaba Europe genda kulaba wawawa yonna tusooke tulangula ensi yaffe Uganda tujja kugyagala nnyo n'okuappreciatinga cultures endala kwata abaana at least once every 24 months savingayo ka budget ka miliyoni 1 miliyoni 2 tambulako n'abaana bo oba mukuta taxi oba muhayanze emmotoka gendako katugambe ebugisu mu east abaana balabe ebugisu wafaanana bamanye Uganda eri bweti bagendeko ebusoga bagendeko mu north batege nga every 2 years otambuza ku bana mu nsi yaffe si bweru wansi yaffe abaana oyagala political science for
ensi yaffe kubanga Museveni plan ye nnene nnyo yakulaba kyovola babana abaana abanyarwanda bava e Rwanda ababeera mu zimanyi best hotel ebikujjo babikolera Uganda ebakola Uganda basobola kubikola Rwanda nasaako omuyando omu nagamba nti Rwanda saakulali envuna enkasuka kikuta ebyo mbikolera Uganda ne ngamba what ensi yaffe kugamba yo bakitupenga kasasiro mu bajja bakolera efujjo lina erya buli kika naye ffe tubafunire etunuulizi tutepa eke waffe mu maka gaffe tusomese abaana baffe tubayigirize okwagala ensi yaabwe abaana bagala ensi yaabwe nga basobola okukirwanirira nga bolaba ekiri mu Middle East era kaffe tuwatuuzaawo fundikira ssebo nga nfundikira njagala mbategeeze kino nti URA egenda kujja ne programs zaayo ez'okuwideninga tax regime or the tax base mu bintu bya internet nga bw'okyogeddeko egenda kujja n'ebyo era waliwo system gikono kikozeeko gye bayita agro input traceability system Frank tumwebaze yafuna ssente billions and billions of shillings naye agenda n'ateekawo system n'emulemerera naye system eyo bazze nga gireviewinze Minister of Agriculture yagala gitula kulana Uganda bagiyita agro input traceability system nga mu byobulimi bagenda kutakisinga buli muntu ssente zonna kati abo omusajja avudde mu kutwala economic products zaffe nga coffee economy yamudda coffee mututte e Rwanda muwadde abanyarwanda naye na bino betulya the food we consume at home gye tulima for homegrown youth ayagala gissaako emisolo egy'amaanyi nnyo alabe nti yeebeeza awagamba nti bano abanayuganda bannemesezza ebweru baprotestinze banzigyeko foreign aid kale kamba takisinga ku buli kimu so ekyo mukyegendereze nnyo nti agenda kuteekayo emisono mu byobulimi naye walabe nti wabeerawo kozi yonna president kyatulagidde okukola tuveeyo tuyimire president nze mmanyi era nnyina okukkiriza this move to Europe and US whatever it is to engage a foreign arm okuyamba tusobola okutuyambako okujjako Museveni mwebale nnyo kumpuliriza era mukululumbi webale nnyo akaseera kompadde okwogako nammwe lwena lwakuba nti ebadde impromptu call naye lwenafuna chance eyetime ewera nja kujja mbanyumize ku mboozi zange ze nayinako n'abantu abakoledde Museveni a few things and their views on who Museveni is muloke mumanye nti Museveni ali evil tulaba nti anita monk of pushing agenda za Museveni togenda kumala ku myaka 5 gino gijja ne Museveni ng'ebyako kukadaaga bigenda kutuukako bannaye tuyimirire wamu tukwataganire wamu ng'abannayuganda tununule ensi yaffe tejja kuba nsi ndala yaffe okujjako Uganda God and my country mubeere bulungi weebale nnyo mufululumbi ekumpakadde kale tweyanza nnyo obubaka Mukama akutukuumire nja kunoonyaako oba ku Tuesday nkya bbalaza ngenda kuba mpumuddemu okujja nga aliwo ekyetaagisa atuyinza okusikala problem ku Tuesday so noba olina obudde ku Tuesday ojja kuba tuwuliziganya kale webale nnyo ssebo kale Mukama akuumese mubeere bulungi alright bannange obubaka bwebwo information yaleero ngenda gireka etambula olunaku olwaleero n'olwenkya probably nyinza okujja ku Tuesday no information y'amaanyi nnyo gye ntadde olwaleero probably mu video bbiri gyenkoze emisana ne gyenkoze olwaleero ngenda basa mugitambuze era kanveeko kuno osobola ogiteeka ku YouTube mugisangeyo ate mugyongereyo Mukama 10 mpeera mweraba ne mwekuume information gyenkoze mu video eno esembeeyo eri priceless so it's up to you okugisharinga n'okugiddamu ogireviewinga ngenda kusaba omuntu yenna ali ku page eno atasobodde kumanya information gyetandikidde ogenda kuddamu olaba video eno nga ngitadde ku YouTube oddemu ogireviewinge omanye ki kyembadde mbategeeza ne kyembadde mbagamba mweraba